Ababaka ba Parliament abawerako naddala oludda oluvuganya gavumenti bakonkomalidde ku Parliament ebyavudde mu kukebera omusaayi gwabwe n'okubakebera ekirwadde ekya COVID-19 na buli kati tebirabikako. Ababaka bano naddala oludda oluvuganya gavumenti batubuulidde nti bakeberebwa ku Parliament wabula kibabuuseeko okutuuka ku Parliament okufuna ebyava mu kubakebera bawolekere kolole wagenda okubeera okusoma embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ng'ebyavuddemu tebirabwako. Ronald Evans Kanyika omubaka wa Bukoto East, Alani Mayanja Sebunyo wa Nakaseke Central, Joseph Seungu Gonzaga wa Kalungu West, na Luyima Bet Ethel omubaka omukyalo wa district ya Wakiso n'abalala basangiddwa ku madala ga Parliament nga basobeddwa ekyokukola. Entuula za Parliament ez'oku kisaawe Kololo zeetabwamu n'omukulembeze w'eggwanga era ababaka bonna n'abantu abalala abagenda okuwetaba mu ntuulo ezo basooka kwekebejjibwa kirwadde ekya COVID-19 era ababazuulibwa nga tebalina kirwadde kino be bokka bakkirizibwa okugenda mu kisaawe Kololo ng'abatalina bivudde mu kubakebera tebakkirizibwayo. Joseph Gonzaga Seungu omubaka wa Kalungu West agambye nti ye teyeekebeza era eby'okumukeberanga olw'okuba agenda kubeera mu nsisinkano eyeetabwamu omukulembeze w'eggwanga yabikoowa. Pala ira wano bonna tewali gwe bakebera ennaku nnya okolero bakebera research z'abantu nze tebajja kunkebera Seungu tetuyinza kumalawo buli lukebera $65 abantu mu byalo tebabakebera tebabajjanjaba. Mwami Museveni research ze ziri luddawa. Mu mbeera eno ababaka ba Parliament bangi ababadde basuubira okugenda Kololo mu kusoma embalirira y'eggwanga na buli kati beevuma ekyabakeezezza. Zinakedde wano basaawe mu kitundu nabadde ntuusa ku Parliament kubanga abantu b'e Nakaseka abantu b'ekikamulo banonda nakola COVID test naku lwali lwakubiri olunaku olw'okumakya ne olunaku olwali lwakuna. Twebuuza lwaki results ez'abannaffe abamu ziri out nga n'abamu tuyina information nti bakoze yesterday test naye ffe abaakoledda nga results zaffe teziri out. Kanyike Ronald Evans, Bukoto East Constituency. Results tutegezeddwako ku makya olwaleero nti SFC ejje erikuuma president nti lyerivunaanyizibwa results zaffe. Tukimanyi nti ejje erikuuma president livunaanyiza kulya security ate bino eby'obusawo tumanyi bwe babiyingiddemu. Bakikoze kagenderere mwami Museveni engeri yayongezza olukiiko lwa minisita okuva ku lulagirwa ssemateeka tayagala tubeereyo nga tumubuuza ebibuuzo. Wano tubadde wano nga tutudde tumazeewo ennaku 3 nga tuli mu induction. Era bwe tutuuse kuba tetusobola kuba na Parliament wano mu kibangiriza kino kye tuteekamu emmotoka waliwo obutali bwenkanya bwe tukolebwako kyennyamiza kitutuuse ekiseera nga Uganda olwaleero abamu tusosolwa. Ababaka okuli Francis Mwejuki nga naye alinze ebivudde mu kumukebera kirwadde ekya COVID-19 naye agambye nti n'okutuusa kaakano tannafuna byavudde mu kumukebera n'agamba nti ebyokubanyigirizanga obwenkanidde awo babikooye. Abaka baganiddwa okwevuga okugenda Kololo motoka za baganiddwa okwevuga okugenda Kololo motoka zaabwe era motoka za Parliament zibadde zibasomba okutuuka ekolole wabadde olutuula luno era abo bokka babadde balina ebyavudde mu kubakebera COVID abasirikale b'SFC be bokka be babadde bakkiriza okutuuka ekololo nga bayita mu motoka za Parliament. Olutuula lwa Parliament olwaleero mwe bagenda okukakasiza Ssaabaminisita n'omumyuka wa Presidenti era nga wetwogerera lutandise Kololo. Abakulira ebyokwerinda awamu n'akakiiko akalwanyisa okusaasaana kwa COVID-19 mu disitulikiti y'Ebukomansimbi bafulumizza olukalala olw'ebbaala ezisukka mu 30 ze bagamba nti bannyinizo bagaanye okugondera ebiragiro bya gavumenti ebyayisibwa mu kwetangira ekirwadde ekya COVID-19. Okusinziira ku lukalala olufulumiziddwa akulira ebyokwerinda era nga ye ssentebe w'akakiiko akalwanyisa COVID-19 Ebukomansimbi Teopista Lulese Nkungu ebbaala zino zibadde zikola mu bubba ne mu budde obw'ekiro. RDC Teopista Lulese Nkungu ategeezezza nti bannyini bbaala ezo bonna abaweereddwa ebbaluwa ezibalabula nga singa banaasangibwa nga bazzeemu okumenya amateeka ga COVID-19 ebifo byabwe byakugalwawo mbagirawo. Naye olw'okuba bibawoomera nnyo ne bbiya zaffe endala zonna baagala kuzinywera mu bantu bangi mu kivumbo ate kasita bamala okutamiira olwo nga n'ebya COVID babyerabira. Akaama akakukuba kuyogerera wano ku nnyindo kwennyini bw'aba omulwadde awo aba akusaasaanyiza. So twagadde okulabula era ng'ezo lisiba omuwulidde nsoma abo ababadde batunda omwenge ababbaala
zezaabo baziggale ku luno baziggale abasuza abantu nga bwe bakola n'ebbaala baala bagiggale basuza abantu kubanga abasinga baba batambuze bakozi ba mirimu abazze nga tamaliriza n'asula n'alya emmere n'agenda balina ne zikantini oba restaurants abo bongereko. Mu ngeri emu RDC yalabudde basajja be abapoliisi abavudde ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga naddala ku ky'obudde obwa kafyu ng'abapoliisi abamu mu bubuga obw'enjawulo naddala bukoma nsimbi Butenga Kawoko ne walala basaba abasuubuza ensimbi okubaleka okukola mu budde obwa kafyu nga abatazibawa babadirika emigoba ate n'alabula nti yenna anaddamu okukwatibwa mu kikolwa eky'engeri eno agenda kuvunaanibwa mu mateeka. Abakulembeze babagoba ababodaboda mu disitulikiti y'e Gomba wamu n'empigi bakaanyiza ku ky'okulwanyisa siteegi ezinaasangibwa nga abazikolerako tebatuukiriza biragiro eby'okwetangira COVID-19. Omwogezi w'ababodaboda mu disitulikiti y'e Gomba Twaha Sebandeke agambye nti bafunye amawulire agalaga nti siteegi za bodaboda ezimu naddala ezisangibwa mu byalo by'omunda ababodaboda bayo tebafaayo kugondera biragiro ebyo era bwe ziwera ssaawa 12 bo basigala bakyali ku nguudo nga ne ku pikipiki zaabwe tebalina yadde akadomola k'amazzi ne sabbuuni ne ku siteegi kwe bakolera. Tekese ebiragiro ebyo mu nkola okwewala okudda ku muggalo era nga buli wa bodaboda yenna alina okubeera ne masiki alina okulabika nga ebiseera ebisinga nga naabako mu ngalo sanitiza olina okutikka omusaabaze omu tukoma ssaawa 12 mwe bannampulira ziri tetujja kubakkiriza kuddayo ku muggalo kubanga omuggalo guli ogwayita gwatukosa kinene nnyo ate mujjukire nti kibagikukwatako ko ne bagitwala ku poliisi ojja kusasula sente ate ojja kusasula na mu banka. Ate baba bodaboda mu disitulikiti y'Empigi nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Saazi Godfrey Musanyusa nabo balangiridde ebikwekweto ku bannaabwe abatatuukiriza biragiro ebyayisibwa. Disitulikiti y'Eryantonde ewadde abalunzi embizi ezibalirirwamu obukadde bw'ensimbi 33,300 zibayambeko okwekulaakulanya. Abalunzi abasukka 30 baganyuddwa mu nteekateeka eno mu ggombolola ya Ssaabaddu Lyantonde n'eya Mumyuka Kasagama. Omubaka wa gavumenti Eryantonde RDC Catherine Kamwine mu bubaka bwe bw'atisse Diso John Masambu alabudde abaweereddwa embizi nti bagenda kukwatibwa singa banaalemu okutuukiriza ebibasuubirwamu gavumenti naddala abanaatunda embizi ezo nga zikyali nto ddala ne balema okutuukiriza ekiruubirirwa kya gavumenti. Abamu ku batuuze abaweereddwa embizi basanyukidde enteekateeka ya gavumenti ey'okubawa ebisolo ebyo. Wabula abamu ku batuuze bakukulumidde abakulembeze olw'okubaggyako ebibakwatako bwe kituuka mu kiseera eky'okuweebwa ebintu naye ate bwe kituuka mu kiseera eky'okuweebwa ebintu nga bino ne batabifuna. Kimanyikiddwa bulungi ku nsonga y'okugaba ebintu wano mu disitulikiti ey'Eryantonde bya taata na mwana na kojja na ssenga. Ebintu buli we bijja ffe abantu b'owansi kye basooka okutwagalamu batwagalamu mannya na namba zaffe za simu. Ebintu olujja okugabibwa nga bo babigabana nga ffe nga batugumaaza paka we batugamba nti ebintu byagabwa ne biggwawo. Oluvannyuma lw'abantu okujjumbira ebyalo okwetegula ekiyinza okuddirira olw'ekirwadde kya COVID-19 okwongera okusaasaanira eggwanga, abamu ku bassentebe b'ebyalo mu disitulikiti y'e Mukono basatira olw'abantu bano abajja mu bitundu bye bakulembera bye bagamba nti tebannabategeera era n'abandi nti bandibaleetera ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana. Abantu bano bassentebe bano bagamba nti abantu bagenda mu byalo tebasoose kukeberebwa kirwadde kino okumanya obanga balwadde oba si balwadde ate nga n'ababulina basalawo okusirika. Ssentebe wa Bukeerere mu divisioni y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono Musokera Azaalo agambye nti bano gye bakoma okujja mu byalo obunkenke gye bukoma okweyongera kubanga abantu baabwe abasinga tebaafuna mukisa gwa kwegemesa kirwadde kino ate nga bava mu Kampala tebabeesiga. Era obuzibu bwe tugenda okusanga naddala ffe nga bassentebe b'ebyalo abantu bangi bavudde mu kibuga era bazze mu byalo abalala beekwasa kudduka njala naye era tugenda kukomekkereza nga batuleetedde obulwadde kubanga ate ekibi ky'omu kyalo
omuntu otegeerera nti olwadde nga n'okugonda ogonze ate n'obujjanjabi era tetulina nnyo mu kyalo si bwa mulembe so simanyi gavumenti kyegenda kutuyamba nakulaba ngeri gye tugenda kukikolamu kubanga nakati abalwadde mwebali ate ffe tetulina ngeri gye tubaawula ate era ekyennaku eno tetufuniddeeko ddala wadde ku ddagala erigema dozi y'okugema teriyo yagifunyeeko eno. Ye ssentebe wa Kiwanga Rwanda Richard Lugoloobi Kasiriivu asabye ab'ebyokwerinda bakolagane n'abakulembeze mu byalo nga bakwasisa amateeka mu mbeera enenzibu kubanga abantu abamu balemererwa n'okutwala abantu baabwe mu ddwaliro mu budde bwa kafyu. Ayagala gavumenti efunire bassentebe ku byalo sanitizer ziteekebwe mu ofiisi zaabwe kubanga bafuna abantu bangi abagenda mu ofiisi ezo okuyambibwa naye nga tebalina nsimbi za kusooka kwenaazaako ku ngalo. Wabula ssentebe w'NRM Mukono Haji Twahil Sebagala asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kitundu ekyo obutalekerera bassentebe b'ebyalo bakwatire wamu okwongera okumanyisa abantu ku bikwata ku kirwadde kino okwongera okukirwanyisa. Akulira abakozi era avunaanyizibwa ku by'emirimu mu disitulikiti y'e Kalungu Okyeni James Andrew awummuza abamu ku bakozi ku disitulikiti eno n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku muwendo gw'abakozi abasiiba ku kitebe kya disitulikiti eyo olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyeyongera mu disitulikiti eyo. Kaawo Okyeni James Andrew okusalawo bw'ati okuwummuza abamu ku bakozi kiddiridde abamu ku bakozi ba disitulikiti eno naddala abakulira ebitongole okuzuulwamu ekirwadde kya COVID-19 era kisaliddwawo nti omuwendo gw'ababeera ku kitebe kya disitulikiti gukendeezebwe abakozi abamu kitegerekese nti bagenda kukoleranga mu mpalo abandi bakuwummuzibwa. Ebyo nga bikyali bityo abakulira okulwanyisa COVID-19 mu disitulikiti y'e Kalungu basazeewo abakulembeze b'abavubuka e Kalungu batuule ku lukiiko olwa disitulikiti eno olulwanyisa COVID-19 era ssentebe w'abavubuka mu disitulikiti y'e Kalungu Kajjumbi Franka asabye abavubuka mu Kalungu baleme kweyibaala kubanga COVID-19 yakosa bato n'abalamu n'abakulu. Oluvannyuma lw'otukkiriza akakiiko kano akatwala COVID Task Force e Kalungu tubeere ku lukiiko lwabwe okulaba nti naffe twetaba mu kulwanyisa obulwadde buno bwa COVID mu bavubuka. Mbakubiriza bavubuka bannange tufeeyo nnyo okulaba nga obulwadde buno tubuteekako essira okubwewala. Bwe tunaaba butukutte ne butumalawo mu myaka emito kijja kutuyisa bubi ne bazadde baffe bajja tunyiigira gye tunaaba tugenzeeyo. Kaakati tukole ebintu ebyo byonna ebitulambikibwa okwewala obulwadde buno. Akulira akakiiko akalwanyisa COVID-19 mu disitulikiti y'e Kalungu Pastor Kalebu tukayikiriza alabudde abatuuze naddala mu bibuga okuli Kalungu obuli mu disitulikiti y'e Kalungu naddala mu bibuga ebiri mu disitulikiti y'e Kalungu abakyagaanye okugondera amateeka n'obukwakulizo obwateekebwawo gavumenti mu kulwanyisa ekirwadde kino. Muleme kugamba nti bino byabufuzi oba bya pulezidenti atunyigiriza aba bodaboda mbalabye baweeka abantu basatu tetwagala kuddamu. Muleme kumenya poliisi nga yebagoberera naffe abakuba endongo baali mutandise ekibi mwali kulegeza nemwirabire mulamba pulezidenti alimba byali bya bululu bawedde naye eno ensanyiga eyokubiri nkambwe nnyo etta. Abaazirwanako omujjere eggwanga erya UPDF abawummuzibwa nga tebaweereddwa akasiimo kaabwe bakukuluma. George William Gakoze katuwa ebisingawo. Abazirwanako bano bakulembeddwamu Amajje Franka ne balumba ofiisi z'abamawulire ezisangibwa mu kabuga bayita ababiri ku luguudo lw'Entebbe ne batutegeeza ebizibu bye bayitamu mu kiseera kino ng'ate ebisinga bibatuusiddwako bakama baabwe awamu n'abasirikale abo be basindika mu byalo okukuuma obutebenkevu bw'ekitundu. Bano batunyonyodde nti abazirwanako okuva mu ggye ly'eggwanga erya UPDF basoba mu bina mu kitundu kino naye tebalina wadde entandikwa gye baaweebwa nga ne ssente zaabasuubizibwa mu kiseera eky'okuwummula amagye tezaabaweebwa nga bwe zaabasuubizibwa nga mu kiseera kino baweze nga bwe baagala okwabulira eggye ly'eggwanga erya UPDF mu butongole basobole okwekolera emirimu gyabwe. Bano batubulidde nti essaawa yonna singa bakama baabwe tebavaayo bagenda kwekumamu ogutaaka baleme kuddamu kukola mulimu gonna awamu n'okwetaba mu nkiiko ezibayita. Ekiddako nga nze omwogezi w'abazirwanako bwe tuba tulaba nga tetutegereka we tuli n'ekiti kye tugwamu ng'ate bakamu baffe bakimanyi
gye batusindika n'emirimu gyaffe gye batusindikamu tigenda okukola n'abantu babulijjo okukola naye tobbanga naye bwe tuba tukola ate nga twekolera n'emikono gyaffe ate ne tunyigirizibwa abo abatayina we baali bayise wabula ate ffe abaleeta emirembe ne baagala batunyigirize kuba bwe mba nga mpeereza abasirikale baabwe nemba nga siwulizibwa lwaki siwanika nembaleka nebivaamu. Bano batutegeezezza nti mu kiseera ekyokuwenja akalulu k'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bakama baabwe babalagira ebiragiro ng'abakyali Amajje gennyini kyokka akalulu bwe kaggwa ne babasuula ne bataddamu kubajjukira wadde. Kyokka CBS esaza amagezi gonna okunoonyaako bakama baabwe era twogedde ne Major General Hudson Mukasa n'atugamba nti abantu bano baali badde beegendereza nnyo ne bakwata ensonga nga bwe balina ozikwata. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Julia mu Gakoze Entebbe. Abakulembeze mu munisipaali y'Emubende bayisiza ekiragiro eri abantu bonna abalundira ebisolo mu kibuga ekyo ekisolo ekinaddamu okukwatibwa nga kitaayaya mu kibuga kya kutundibwa ku nnyondo oba nnyini ky'okutaazibwa. Sebuufu baana ba kintu katuwa ebisingawo. Bannyini ensolo ezitaayayiza mu kibuga Emubende bubakeeredde abakulembeze mu kitundu kino bayisizza amateeka ag'okubakangavvula. Ensolo zino ezimaze kuba Namubende emirembe mulimu ente, embuzi wamu n'embizzi era nga zino nnyingi ku zo zitaayayiza mu nguudo ez'enjawulo ez'ekibuga kino eky'Emubende ekivuddeko kikyafuwaza kwogatta n'okuvaako obubenje olw'okuba zeebaka mu nguudo. Bammeeya okuli owa West Division Semwogere Charles wamu n'owa East Division Kawuma Charles bategeezezza nti bayinza kugumiikiriza bikolwa bya ngeri eno okubanga ensolo zino buli olukya zeeyongera mu kibuga kino yadde nga baludde nga balabula bannyinizo okuzisiba. Bannyonnyodde nti senga omuntu yenna abeera alundira mu kibuga abeera tasobola kusiba nsolo ye ng'etteeka bwe ligamba nti balina zirundira waka mu bikomera bano ensolo zaabwe bagenda zikwata. Webalese bufu baana ba kintu. Abamu ku basirikale ba poliisi aba SPC abayambako mu kukuuma emirembe mu kulonda okwakaggwa mu disitulikiti y'Essembabule beemulugunyiza olw'obutaweebwa kasiimo kaabwe ke baakolera mu bbanga ery'emyezi 3. Abasirikale bano balomboza ennaku gye baayitamu nga bakola emirimu gyabwe n'embeera gye bayitamu kaakano nga mu kiseera kino ebayinze kwe kusaba Ssaabaduumizi wa poliisi ya kuno John Martins okwokyokyola abalowoozeeko era ayingire mu nsonga zaabwe basasulwe ensimbi ze babanja. Twagala batuwe sente tuli bubi naffe toyina ebyokukola. Imagine 78 people suffering. We have not received salary for 3 months yet we worked on contract. We are trained and we worked fully in elections but up to now we have never received even a single coin. We are just out of the houses. We have nothing to eat. Marange tukwebera bakuru ba police omaranga twatrainingwa ngaba SPC ntukola mu Bururu naye tufunangako n'ekikumi batugoba mu mayumba mwe tusula tutuyina kyakulya tibanange mutuyambe bakuru ba poliisi mutuwe ku sente zaffe tubanje emyezi 3 gye twakolera ku contract. CBS bwetuuse ku kitebe kya poliisi Essembabule okubaako kyeyogera okufuna poliisi kyeyogera ku nsonga eno esanze omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'Essembabule Rogers Kapere yatwaliddwa ku koosi okusoma ate abadde akuuma ekifo kye Abdul Nasser Iduja naye yatwaliddwa nga mu kiseera kino aliwo akanyijuka Andrew ensonga eno yagyebalamye. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Essembabule Lieutenant Ramadhan Walugembe ategeezezza nti mu bwangu ddala bagenda kwogerako ne bekikwatako ku nsonga eno abantu bano basasulwe. Banaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga.